Kale nkwebaza nnyo kubanga oli ku program Nungamya nkukulisaayo osinziza naffe tutendereza ffenna tuyingidde mu mwoyo era nga nkugamba nti kyonna ky'otaddeyo mu maaso ga Mukama n'omugamba Mukama mu ssaala yange gye ndi mu kusaba nga mpulira oluyimba luno njagala okukakasa nti Katonda agenda kwanukula oyo yajjako Kaana ekiswalo eyajjako Rebecca ekiswalo yawa Sarah omwana ku myaka emikulu ate nawe agenda kujjukira akaseera nga katuuse agenda kuyamba kuba Bible egamba nti in the right time I the Lord will make it happen. Negataaka tutubeere nga twaniriza omwami Kefas. Tukwaniriza ku program Nungamya. Nange nsanyusa okuba nga ndi ku program eno Nungamya. Toli mutennyo mu maaso gaffe omuntu ali yeesunze okusingawo okumanya ku kyabadde akutegeererako okuggyako kulaba ku TV. Erinnya nga bw'oliwulidde nze Kefas Mayumba ni musajja yeddira effumbe. Akabbiro kimpozi? Kabbiro Kikere. Kabbiro Kikere? Ki ekirala kye babuuza batambula ng'Omuganda? Ndi muzzukulu wa Walusimbi Ebakka, ndi muzzukulu wa Federico Senoga, ndi muzzukulu wa Yokaana Damulya, ndi muzzukulu wa Komaawo kakasizza ndi ku kituufu weeyongere oyanjulire omuntu so ndi musajja mufumbo, ndi musajja munnamawulire, ndi musajja mubuulizi wa njiri, ndi musajja ateekateeka abavubuka n'abaana, life coach eri abavubuka n'abaana, okubateekateeka n'okubalengeza ensi gye baba boolekedde olw'ensonga nti bwe bannakiyitamu osobola okuyambako abakirimu nga mubayita engeri gye banaakiyitamu ne gye boolekedde. So life coach, I'm an evangelist, I'm a journalist, I'm a carpenter, I'm a musician. Oyimba n'okuyimba? N'okuyimba nnyimba n'okuwandiika. Ako kapya mbadde sikamanyi. Yes. Nyimbiramu akayimba kosinga okwagala? Akayimba kesinga okwagala agamba musula ku birowoozo n'ateebaka nga tetenkanya ebirungi ebinambeezaawo teyeebaka tabongota asula yiya ulwange ndiwe nze naye wange. Wow, I love that song. Okola ebintu bingi ate eddoboozi olina ddungi. Ebintu bino byonna obikwasaganya nti oli mubuulizi wa njiri, oli coach w'abaana oba abavubuka ate era oli mwami mufumbo. Of course nagogo mulimu gugwo guli eyo nago guba gukulindiridde ate era tokoma ku ekyo oli munnamawulire. Ebintu bino nga bingi obikwasaganya otya Kefas? Ekinsobozesa okukwasaganya ebintu bino kwekkiririzaamu. Nze buli kinsala mu maaso nga ndaba nsobola kiwamba to seize it. Buli kisala mu maaso nkiwamba ne nkijjamu ekisinga okuba obulungi. Waliwo enjogera egamba nti any opportunity that comes your way, seize it, squeeze it as if you are squeezing the last drop of juice from an orange. Nti buli mwaganya gw'oba ofunye guwambe gunyige oguggyemu kyonna kyonna ekisoboka nga anyiga omucungwa okugjamu ettonde erisembayo eriri mu mucungwa ogwo. So nze buli mwaganya gwe mba nfunye gukozesa ate nefuba okulaba ngujjamu ekisinga okuba ekirungi. Amina. Ogambye nti oli mwami mufumbo abavubuka ennaku zino of course kyabwa Katonda era kiweesa Katonda ekitiibwa omuntu okutuuka ng'alinga Kefas ayambadde kumpita ali mu bufumbo obutukuvu naye ate abavubuka bangi nnyo ekintu ekyo bakitya. Kefas oyimuka otya n'ogamba nti nze Kefas kankole ekyobutuukirivu ekisanyusa Katonda? Kiva mu kusalawo n'omanya nti kakati wano wentuuse neetaagako omuyambi nemba nga sirinzekka kubanga ne bwe tusoma ebyawandiikibwa ebyo oba ebitabo bitukuvu bitugamba nti Katonda agenda okutonda omuntu agenda omulaba naye nga n'akizuula si kirungi omuntu okubeera yekka. Kati sikubiriza abantu kudduka kuyingira bufumbo ate sibakubiriza kulangajja kubanga tewali wakugoba ate tolina gogoba. Kyo kigamba nnyo abavubuka bwe mbanjogera nabo ne mbagamba oyingidde relationship eno muli mu courtship oba muli mu kwongera kumanyagana na kwetegeera naye topakuka tobeera teweteeka ku bunkenke teri yagoba ate ekirala tolina gwogoba nti banaye bali bafumbirwa dda abazadde n'abaana tolina gwogoba buli omu Katonda akuteekerateekera olugendo lwo lw'olina okutambuza okutuuka lw'onolugusa.
mu biseera ebituufu tovuga n'ebyandikibwa bigamba buli kintu kirungi mu kiseera kyakyo kati oluzungu ekijja obulungi everything is beautiful in its own time kitegeeza ki nti bwe kiba tekizze mu kiseera kyakyo kiba ugly naye mu kiseera kyakyo kijja beautiful. Kale olunaku olwaleero tulina omwami Kefas era nga mukozi bunnaffe wano ku Spark TV akola ku Spark ku makya ate era akola bitebye ate era omwami mubuulizi wa njiri era muyimbi aweereza Katonda ate era omwami mufumbo kale Katonda obulamu bwe abuteeseteese mu ngeri emuweesa ekitiibwa naye era alina kayogedde nti gwe omuvubuka ali eyo teryakugoba n'obutaba bufumbo ekintu kyonna munna alina omulimu tonnabafuna Bayibuli nga bwegamba nti everything is beautiful in its own time. Linda akaseerako mu kaseerako Katonda ke yakuteekerateekera omulimu ogenda gufuna and it is going to be a beautiful time for you. Nzikiriza Kefas mbere nga nkusaba tuyingire mu bujulizi bwaffe bw'olunaku olwaleero. Yes. Obujulizi bwange nkimanyi nti kiba kirungi okuwa obujulizi obulaga n'okwolesa nti singa teyali Katonda oba oliawo tekyandibadde singa toyitawo singa siyitawo. Natambuza obulamu buno obw'ekivubuka nga sinaba kuwasa sinayingira bufumbo naye nga nkola biri byegambye kuba gambye ndi carpenter by profession nasoma carpenter and joinery awo mu GTZ erugogaawo nemba nga nkola n'amasomero ne institutions of learning secondary schools primary schools ne universities nga njogera n'abavubuka n'abayizi abo kabya guidance life skills n'ebirala ebiringa ebyo kati natambuzanga obulamu bwange ngeri y'ekivubuka naye nga ntuuka ekiseera nembeera nga ntabulwa nengamba naye oba bino byenkola ebyokubuulira abaana okubuulirira abavubuka n'abaana si bye nina okukola kati nalina ekkanisa mu emperereza nga tulimu abavubuka bangi naye nga kino ekikola nzekka nga waliwo ekiseera natuuka neemulugunya netandika okweraba nga asinga okikola era bwe mba sikikoze tekijja kubeera kubanga twaliwo abavubuka bangi nga musumba waffe atukubiriza bannange mubuulire enjiri mu masomero abavubuka abo balina enjiri enjala gye bafuna singa tetukozesa mwaganya guno babuulira eno enjiri entuufu bafuna ebiyiriiri bingi wajjukira amasomero ago gasensero abantu abalina ebiruubirirwa ebyenjawulo emize gye babayingizaamu n'ebirala bye baba bagoba so kati nga musumba atugamba bwe mutabuulira abaana bano abavubuka bano njiri abala bajja babuulira ebiyiriiri ebirala bagende n'ebyo ate nga tulina omulembe bwe tulina okulambika gulina okubeera nga tukubiriza nnyo naye nga abavubuka tuli bangi naye nga nze nkinyiikiriramu era nze nkikola netuuka essaawa nemulugunya kati mu kwemulugunya awo saamanya bino mbitegeera nga kimaze kubaawo nenfuna obulwadde nenfuna omusujja ogwa nnumba nga mungi nnyo nnyo nnyo. Mu kwemulugunya ekintu kino kye wali okola wakivaako oba weemulugunyanga naye ng'osigala okikola? Nakolanga neemulugunya nakolanga naye nga abantu be tulina okukikola nabo ng'oluusi ayinza okugamba sijja kusobola naye oba ayita n'omusanga nga ali awo atudde alina kasoda oba ali ku kikopo kya buugi obanga talina nakimufudde bize kati nze neerekereza nga nali nina omukutu gye nkolera ebyamawulire nga nebbayo ku ssaawa 6:30 nenninya bodaboda nenziruka ngende kuba nali nga nsinga kuweebwa mukisa gwa mu lunch hours z'amasomero kati nga ssaawa 7 nfukula nga zinsanga eri ate ssaawa 7:45 zikusanga ate ng'okomyewo ku station kuba nasomanga amawulire ku ssaawa 8 kati nga nvayo ku station ku ssaawa 7 oba nga tezinawera 7 nentuuka eri 7 navangayo 6:45 nentuuka eri 7 nenjogera n'abayizi nevayo 7:45 eddakiika eze 15 ne zinyamba okusomoka okutuuka ku mulimu kati nga nkikola with all those hardships all those sacrifices and commitment nga nkikola naye nga mukwemulugunya neŋŋamba naye bannange abalwaki bo balina n'obudde bo bali tebakola nakukola nga balina obudde naye nga tebakiwa budde era nga tebakiwa mwaganya saamanya nti ekyo kiyinza okuba kyali kikosa okuyitibwa kwange n'obwakabaka bwa Katonda kati nenfuna omusujja ogwali mungi nnyo n'endwala nengenda ku kitanda nze nali sigendako ku kitanda emyaka gye nali mmaze ogosooka okulwala nsooka okulwala ngenda ku kitanda nali ndwala naye ng'okunteeka ku kitanda tekintuukangako mwaka gwali gwa 2015 ne banteeka ku kitanda nendowooza bya nnaku 2 nnaku 3 wiiki emu weeks 2 weeks 3 olonga mudwaliro bagamba olina bulwadde kiwe kati mu ddwaliro baakeberanga nga bw'omanyi amalwaliro ago teri musawo asobola kukebera n'abulwa
ndwadde wakira agituuma erinnya scientifically wakira anoonya erinnya n'agituuma nti oba this is the TB of the spinal cord oba this is the what of whatever ati nange bankebera ne bagamba nti typhoid. Typhoid nannuma okumala weeks 3 nga ndi ku kitanda nga bakulaga oba oli ku treatment naye nga towona nga siwona kati nga banteekako drip olunaku nalina ecupa bazaali zina kuba 10 sijajukira nakujukira naye zaali nnyingi naye nga gwe mulimu gwe mu mubiri gwe wali weewulira otya wali owulira pain yonna? Yes, nali mpulira pain nali mpulira nga kuba typhoid kituufu ayinza okuba yalimu naye sirowooza nti to that extent yamaza weeks 3 ku kitanda yalimu ng'era mpulira ng'omubiri ogutaliimu mazzi ate ebiseera ebyo gwali musana nga mungi nnyo pereketya nga ku bino sizoni zakyuka nti ate akaseera k'omusana osanga enkuba etonya naye gwali musana mungi nga neokulya sirya bulungi jjukira ndi singo enkomawo nendi ekikomando kyange nga neebaka enkomawo nenywa cyayi wange nga neebaka bwengula nodoozi zange nendi ezo neebaka nga tolya bulungi omubiri guno oba togulisa bulungi bw'olwala oyisibwa bubi ati nendwala nengenda ku kitanda ekyankakasa nti naguno obulwadde bwolina engeri gye bajjamu nga kirimu omukono gwa Katonda. Nina omuluganda gwe nakubira essimu mukwano gwange yankubira essimu nga mbuuzaako sinze namukubira yankubira essimu nambuuza Kefaso oli otya ng'obuze ne mugamba gyendi kati naawe eddoboozi nga liri wala nga njogerera wala kati yali abeera Kyengera nga nsula Lungujja Busega tebeeza distance olugendo okuva Kyengera ne Busega ku ssimu oli naawulira nga kirabika siri bulungi nsula bw'omu mu kayumba kabe ka self confused mwensula self confused obuzigo obwo bavubuka kateni olusi eyawulawo ekitanda bwe bateriwo kateni eri ekitanda yentebe ebbafu eryawo butaasa bulyawo n'obusepiki obutonotono ne stove kati bwe namukubira essimu naawulira nga eddoboozi lyogerera wala naga oli bulungi nga bw'omanyi abavubuka abasajja nina gwe ne ngamba gyendi saamanya bwe najjako essimu saamanya nti oli asensinze n'alinnya booda okuva Kyengera najja okundabako n'ayingira mu nnyumba n'asanga nga ndi ku buliri n'alaba nga embeera nga sinungi n'ateeka ku booda n'antwala mu ddwaliro kiriniki olwo akusanga ewaka nga n'amaanyi toyina nga sina maanyi n'antwala mu kiriniki bulungi eyantwala mu kiriniki oba mu ddwaliro saddamu mulabako ebbanga lye namala ku kitanda saddamu mulabako kati tuddewo wali mu bulwadde awo ku kitanda nafunanga ebirooto n'okwolesebwa nennwanako n'okulwana nefuna ekirooto nga ndi mukumeggana nga ndi mukumeggana n'omuntu kikulu nnyo ekyo bw'oyogera ku birooto okuba abantu abasinga tuloota ebirooto ne tubinyooma nga nwana n'omuntu naye nga nsinga amaanyi naye nga nze mpaliriza okulwana okumumegga nga nsinza amaanyi so to cut the whole story short ne bansiibula neva ku kitanda naye namale kuba kino gaa ekyaliwo 2015 mu kirooto kiri kyewaloota sookolineko mwami Kefasi waloota omuntu ono nga yali muntu oba ng'omulwanisa yali muntu ng'ali mu kifaananyi kya taata wange omumegga mu kirooto oba nga mumegga mu kirooto nga yali mu kifaananyi kya taata wange kakati ekirooto tekyamala amazima gennyini nga Katonda taata wange oyo era najja ku kitanda okundaba ne tufuluma ebweru ne tutandika olwana naye nga tumeggana kyokka ndi mulwadde mu buliwo nga tumeggana ne twanagana era yagamba abantu tibananga n'omusujja gulabika gumulinnye kuki bwongo ye kye yapasivinga engeri gye twalawanamu nalowooza nti obulwadde bunninye ku bwongo ngudde eddalu so bwe mba ku kitanda ekyo mu 2015 wakati wa 2015 ne kati mbadde nga neewayo akaseera ak'obwomu allow myself a moment of silence nembifumiitirizaako nembirowoozaako paka we kyanzira netegera nti kinzija ebirowoozo ne bidda mpola mpola katani ne kadda ekandaga waseera waliwo naweerereza nga nemulumu wono otya kuba kati wali mumegganye n'eddadi naye nga wasoose kiroota n'okira mu nsi ey'omwoyo kituuseewo mu nsi eno ey'obuliwo waliwo ensonga yonna nti oba walina obusungu ku mutima oba ekintu bwekityo oba wannaye walaba bulabi nga kituuseewo sisobola na kujjukira kyatuleetera nakulwana na muzeeyi wange nga ze okundabako mu ddwaliro kuba jjukira ndi mulwadde ndi ku macupa nga siina maanyi naye bwe nafulumako bwe nti wabweru okugendako emmanju ne musanga mu lujjaawo lw'eddwaliro otandika okulwana ye yayinza okumanya lwaki nali nwana naye paka kati
ayinza okugamba nti omusujja gwali oba gunninye ku bwongo. Kakati nkuzayo wali bwe nalwalira ku kitanda okwo nga bw'olaba sayizi yange eno nze kennyini olw'entambula zange ng'omuvubuka nga bw'omanyi byavubuka nalowooza oba buno obulwadde buno obwa mukenenya bwe bulimu. Kati omusawo namugamba buli lwojja okkebera fayiro giteeke wano ogibikkule onkakase mutya kumbuulira nti nina obulwadde oba mutya balabi bajja kundabako kumanya nti ndi mulwadde mumbuli ekito nebagamba nedda typhoid. Buli lwe yakeberanga mugamba ddamu ombuulire kikyozudde bakola testis eziwera era abamu abajja okundaba abakozi bannange gye nali nkola eyo waliwo abamu bayimiriranga eri ne bannengera ne batandika okukaaba amaziga tebayingira ne baddayo ne bategeeza abakozi bannange nti oli bwe mutagenda mulabako muyinza obutamusanga. Kitegeeza okusinziira ku banyumiza nali nkoze nga mpeddeyo nga nandaba amanyi nti ŋŋenda towona siwona endabika gye nali ndabikamu nanze nankenenuse ne kugamba nalabikira ddala nga omuntu agenda. olwo tuwezezza omwezi wa tukyali mu wiiki 3 tuli mu wiiki 2 awo kati eyokubiri awo we bajjira okundabako eyokusatu yali ngenda ntereera era ne bansiibula n'ebbaluwa nzirina wano era nabadde nzituna neŋŋamba nalwalira ddala nno kuba nalabye date of admission ne date of discharge nga ndaba namala wiiki 3 awo. Wow. Yes. Naye nga bali bagamba nti typhoid omuntu bw'alwala naawona mu nnaku bunaku oba mu wiiki kale ne baba bakulumya ennyo osobola okumanya ku kitanda ebbanga naye nze kino nalaba nga kyali kisukkawo awo. Aminda olunaku olwaleero tuline omwami Kefas era ng'abadde atunyumiza testimony ye engeri gye yawona endwadde. Kale kino kikulaga nti gwe endwadde eyo gy'otunuulira senyiga abantu akeera n'abaluma enkya n'avaawo n'atawona. Abantu abamu omusujja gumuluma enkya n'atabukeesa n'afa naye gwe olwadde emirundi gyonna Katonda n'akujjukira Katonda n'akuddiramu n'akuwonya buli lunaku olukya n'abeerako ne kyakutaasa. Omwami Kefas olunaku olwaleero gwe ndi naye ate naye atuwadde obujulizi Katonda oyo eyamuwonya. Ekintu kino kindaga nti bw'ogamba nti Mukama yakulaga weemulugunyiza olw'okukola omulimu gwange olw'okuba bali tebakola. Kati nange kankuteeke mu mbeera eno otegeere nti nze Katonda kuba waliwo ebintu Katonda by'atuyisaamu naye ng'ayagala kukulaga nti Patricia nze Katonda so si ggwe nze nakulonda so si ggwe weerondaga Bible weegamba. Ova mu ddwaliro ng'owonye kiki kye wasooka okulowooza oddayo mu buweereza buno kati ng'omaliridde ng'ogamba sigenda kwemulugunya ekijja kijje. Kati bwe bansiibula mu ddwaliro nali mu ddwaliro nga n'ekkanisa yaffe neerangirira okusaba n'okusiiba nga basiibira nze basabira nze nga nabo balaba embeera erabikanga entwala. Ekkanisa nayo nebeera mu kusiiba n'okusaba bajjanga ne bannambulanga bajjanga ne bandabako ne baleeta emmere ne baleeta n'ebintu eby'enjawulo n'ebbiru y'eddwaliro. Natuuka okuva mu ddwaliro nga bbiru ndowooza giringa mitwalo 3 ag'ebiseera ebyo 2015 nga nsasuddeko naye nga wabulayo mitwalo 3 ate nga nze mpeddemu ne bazadde bange nga ziwedde sente zibaweddeko naye nga tebasobola kukuta mu malwaliro nga bw'ogamanyi nga tusasudde sente. So it was a private hospital. Bwe nva mu ddwaliro nga bansiibudde neddamu nga nze ne ŋŋamba naye kati Mukama olw'ekiri kye nayitamu kubanga obulumi bwe nayitamu n'embeera gye nayitamu nga ndabya ddala ŋŋenda ne ŋŋamba Mukama ŋŋenda kukuweereza ŋŋenda kukola obuvunaanyizibwa buno n'obuweereza buno nga seekaanyiza nga situnuulidde kyekiriwo nga situnuulidde banfasitatinga batya kuba bali tebampa ssente kugambe navanga ku mulimu gye nali nkola mu kutu gw'amawulire ogumu guli gwayise eyo nga ŋŋenda ku masomero ago n'enzira ate n'enzira gye nosoma amawulire kuba Mukama yali yampa ekisanga amawulire ago nze ne bw'ogampa ngebula eddakiika 5 osobola ogasoma ate baagatuwanga mu Luzungu naye ng'ogasoma mu Luganda nga si mavunule. So neetandika okukkiriza nti kirabika neetaaga okuweereza nga seemulugunya nga bikyenkola nkikola mmanyi nkikola ku lwa Katonda. Tebansasulanga ekkanisa yandibadde mpa ssente oba amasomero ago nandibadde nawe ensayininga facilitation naye tebakikolanga. Tekisina kye nakifunirangamu we naweerereza naye oluvannyuma lw'akaseera we ndabira nti kino mwe nali nina okukulukutira okufuna byonna bye njagala nkubuliyo na kino nti bwe bansiibula n'omukyala gwe nnina ewaka omunyozi w'emiziŋŋoonyi yali omu ku bayizi bwe nayogeranga nabo mu masomero ago
Amen. Ekitiibwa kya Mukama. Gye wajja omukyala Katonda akutwalayo naye ng'alina olubirizi lw'atadde era olina okusanga. Kefas, Bible verse kyesinga okukusanyusa buli w'ogenda mu baana bano abavubuka ng'olina ebigambo byogerako nabo n'abantu abakulu ng'olina ebigambo by'obabuulira. Bintu ki ebisinga by'osinga okubabuulira okukola? Ye ne Bible verse ki gy'osinga okubakuutira okubeera nga beeyongera okusabira mu byonna bye bayitamu mu bulamu bw'ensi eno? Abaana bano abayizi n'abavubuka bwe mba njogera nabo mbalaga nti Katonda bwe yali abatonda oba we yali abawunda yabatonda mu ngeri ey'enjawulo ennyo eyeewuunyisa ey'entiisa era yakikola ng'akigenderedde nti akuzimbe nga n'emmeme ekyo ekimanyi. Waliwo ekyawandiikibwa kyesinga okwagala era nkisaako nnyo essira nga ndi masomero nti we are fearfully and wonderfully made that my soul knows it. Version ez'enjawulo zikivunula mu version ez'enjawulo nzivunula za Bible ez'enjawulo buli emu erina engeri gyekivunula naye olunyiriri olwo ŋŋamba abayizi bano n'abavubuka obaoliawo n'abantu bonna nti Katonda yakutonda ey'Oluganda egamba okutondebwa kwange n'okukolebwa kwange kwantiisa ekyo n'emmeme yange ekimanyi. Kati confirmation eya verse eri akanyiri kala kasembayo nti ekyo n'emmeme yange eteekeddwa okuba nga ekimanyi. Abavubuka abaana abayizi n'abantu bonna ekibaleetera okweyonoonesa oba okukola ebintu ebitajjansa oba okukola ebintu ebibaweebuula kutandika kwefuula kyatali oba kutandika kwerowooza nti tatuukiridde. Naye omwana omuwala bw'akitegeera nti she was fearfully and wonderfully made. Yes. Teetaaga mulenzi kumala kujja mugamba nti olina amakudde omuyita hips oba olina akabina bulungi gye muyita ennyaasi okitegeera. Teetaaga kumala talina kulinda musajja kumala mugamba nti olina ennyaasi nedda. Ekyalina kusooka kukimanya nti nze natondebwa ne mukolebwa kwange kwantiisa era natondebwa bulungi. So ze olunyi lwensinga okwagala luli mu Zabbuli 139 ndoza olunyi olw'14 okweyongera okutambula paka okirira wansi awo. Amina. Gwe omukyala ali eyandaba oba omwami omwana oba oli mulenzi oba oli muwala oliko watondebwa mu ngeri ya ntiisa era ya ngeri ya kyewuunyo buli muntu yenna. Yes. So wetutambudde ku program nungamya olunaku olwaleero naye nga sitera kubeera nga nsibula omwami Kefas nsaba mu bigambo bye bisembayo obeere ng'ate obeerako obubaka obusemberayo ddala bw'owa omuntu oyo abeera naffe ku program nungamya. Obubaka bwange eri omuntu yenna alaba program nungamya bugenda eri abantu mwenna mu mbeera yonna mw'oli mu mbeera yonna gy'oluubirira n'embeera gye wali owaddeko njogedde ku past njogedde ku present ne ku future. Embeera gye wali obaddemukko eteekeddwa okubaako erina bye yakuyigiriza. Embeera mw'oli kati erina okuba nga erina byekusomesa ate neekusoomooza okubaako by'oluubirira. W'oli si wooteekeddwa okubeera. Nina statement egamba nti your latest achievement is not your potential. Obuwanguzi bw'akafunako bw'obanga olina omulimu gw'okola kati gaggwe oyinza okuba olina omulimu nga gukuwa omusaala teweematiza n'ogamba natuuka. Olina okukola okulabika nga ate waliwo ekikusindiikiriza ekikunaanuula ekikusoomooza okulabika nti wano w'oli si wooteekeddwa okubeera nga weeraba nga wandibadde ku CNN nga wandibadde ku BBC oba nga wandibadde olina organization gy'oli spokesperson waayo international oba nga oli mwogezi wa UNICEF kitegeera oba nga olina foundation ey'abaana b'olabira ya charity. Kati kyekyo buli muntu yenna mu mbeera mw'oli embeera gye wayitamu n'embeera gy'olekedde manya nti kyewakatuukako ky'olina nga achievement oba obuwanguzi si kyosobola okukola naye buba butono butya. Actually ate gwe eyakafuna ebitono gwe wandibadde weesomooza nnyo okusingako awo w'oli kubanga olumu bwe tufuna ofuna kati omusaala nga bakusasulira mu bukadde ofuna emmotoka ennyumba topangisa omwami akwanjudde ewammwe omwami omwanjudde aleese ebintu bingi azimbye n'amaka omulimu ogulina gukusasula n'omwami akola nolowooza nakimala wandibadde osukkako awo. So your latest achievement is not your potential. Buli kyonna ky'oli si weewe wookoma. Katonda yakusobola yakutonda ng'olina obusobozi obukola ebintu ebitakolwanga nako. Tobola abantu bangi
Miles Munroe omu ku bawandiisi ab'amaanyi b'ensinga okukkiririzaamu yagamba nti abantu obugagga obusinga tebuli South Africa gye basima diamond, tebuli mu birombe bya zaabu e Congo, wabula obugagga obusinga buli wali Mulimbo oba wali ku Bijja oba Malaalo. Lwaki? Abantu batuziika nga tetwemazeeyo, ne batuziika ne potential yandikoze ebintu bingi, ne batuziika n'obusobozi, ne batuziika n'amagezi, ne batuziika n'amagagga nga tebiri expounded. So okyasobola okubaako kyokola ekisinga ku kye waakoze. Amina. Weto tutambudde nga omwami Kefas bagambye nkusabira Katonda atabeereko byakukozesa ebisingako ne kwekyo ky'obadde olowooza nti ky'osobola okukola. Obadde olaba osobola kukoma wano mu byokola, ate nsaba Katonda akulinyisa eddaala, akukomye wano ate akwongereyo, akwambusa amadaala gonna okubeera nga kukozesa ebyo ebifaanana ng'ebitasoboka mu maaso g'abaana b'abantu. Nzikiriza nkongereyo mu motivational preaching program nungamya gy'olaba tovaawo kankomera.